Writer Levixone. He's been one of the most trending gospel artists. Abamu ku bavubuka abakutte gospel music ne bamuteeka ku level ya katawaana. Kakati kye twalina concert gye twayita Turn the Replay concert kivulu yalina hit eyo Turn the Replay. Mujjukira yategeka ku Cricket Oval show eyali so full. It was one of those remarkable shows in the gospel world. Omukulu ono bamukwasa emmotoka ku sheeyo nga agimukwasa kati ye president wa leero owa gospel music gwe bayita Lanek. Naye olunaku olwaleero akutte emmotoka eno n'agiddiza Lanek okusinziira ku Levixone. Lanek ayitiriza omulangira nakuwa emmotoka mwana gwenze Levixone namuwa emmotoka laba emmotoka gye nawa Levixone kati yagiwadde Exodus. Levixone emmotoka yange gye nakuwa laba weddeko langi. Ndowooza so some of those biyitiridde ku mukulu ono n'amuddiza emmotoka eno. Kansooke nfune Levixone personally then tufune ne Lanek. Yes, emmotoka nagizizaayo ewa Lanek era nga just nagizizaayo leera na kubeera at peace mu Luganda kye tuyita emirembe. Mwene Bible yogera ku mirembe egamba noonya emirembe ekitegeero gifune. So kati nina emirembe naye nga sigamba mbwoba waliwo ensonga something like I don't know how it is. Naye nagizizaayo nze mbeere nenfuna emirembe gino nga nfuna emirembe okuva mu bantu bayimbi bannange because emmotoka ebadde efuuse emmotoka. Yeah, but I want to thank Lanek from day one okugimpa yo. Yeah, only that ate bwe yagimpa ebigambo ate bye yaŋŋamba amaze ogifuna ate tebyali birungi. Lanek bwe yali ku show yange ey'erugogo Cricket Oval Turn the Replay yakola ki yavaayo nampa emmotoka ku stage. Kati ze yajja nanyumiza story how the reason why he gave me the car when I sigimanyi kuba ku stage yajja n'agamba yalabye nga emmotoka nginyumiddemu nnyo n'agamba kakole ki agimpe which was really a good thing and people it is good to give. Naye off camera bwe yajja okugimpa n'aŋŋamba yandaba nga ndi ku stage nga shine y'amaanyi nga kintu kye yali aluubirira okukola ki okutuukako mu bulamu bwe nga bwe yali ng'ayimba edda n'alaba n'agamba wano nze nfuniddemuwa. This is him telling me. N'aŋŋamba nfuniddemuwa n'aŋŋamba ng'alaba bwampa emmotoka mu bantu nga balaba siyagamba kukyayingira ku nze naye ng'alaba ng'olwo olunaku kuba tulumulese tulufudde mu bulamu bwe. Nempuliramu very bad because he had even called the media to give me the car that day. Era n'emikindoze yaliwo ku hoteeri bw'ajeera amawulire n'agayita nanagikwera amawulire biki. So it happened. Bwe tweyongera maaso nze kati bwe yaŋŋamba ekyo ne vibe y'emmotoka nekolaki. Yeah, but I'm one person I can always sort of kuleka mu mbeera yonna ne bw'oba ng'olina by'obala what I know emikisa guva wa Katonda. Kati nga waliwo ebintu ebimu byakola ng'ate nze sibyagala. Ate nze siri muntu nnyo wa miyombo. I think this is the first bwe kiba nga atola miyombo kubanga I don't like it. Kubanga tulimu bino bintu I don't like it. I ask the fans to forgive us. I think this is the last. I don't think I'll ever be in this again. Era yensonga lwaki namuwadde n'emmotoka nagimuddiza so that I can be at peace and everyone can be at peace. Lanek nga ye bw'aba alina kyakkirizamu bwe tokikkirizamu ng'olina ekikkirizamu because he gave you the car. Ekitegeera nga agenda agamba abantu no Levixone alina kukola kye mugambye he needs to bow down for me because I gave him a car. Who has ever given him something like that? Ninga nsirika ngazia ne mugamba Lanek ni kati biki biyigirira ekitegeera ama n'emmotoka yo ng'egikola gyegikuwa kubeera bika yefudde Katonda nga disrespecting abayimbi bannange
ani ng'ejja bayisaamu abalaga nti he has me, he has everything, which I don't believe in. I believe in every artist. N'ekirala ekyasinga okunnumanga era kye twayogerako ne mugamba lekeraawo okuleeta obususuzi mu basumba. Abasumba bano basumba b'amaanyi. Okay, ebimu ku ebyo, that is Levixone and Lanek. Kakati Lanek olwamudize emotoka eno, waliwo omugezi wange ow'ekibuga gwe bayita Kaye Wisdom. Aye olwakutte emotoka